okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omwagalwa, twebaza Katonda omukisa gwatuwadde atuleseewo nga tukyali balamu. Nkubuuzaako nti wasuze otya munnange? Weebale kukeerera ku mukutu guno ogwa 3ABN TV era nga twebaza Katonda olw'omukisa gwatuwadde nate okulabikako omukisa gwampadde nze nga nze okulabikako ku mpewo za 3ABN TV amakya g'olwaleero. Nze ngaali naawe okutwala mu programu yaffe ensula ey'enkya. Amannya yenze Migadde Isaac nga ndi musinza ow'ekkanisa ey'e Kabulengwa English Sabbath School era nga tuli Sabbath School eya KCC. Twebaza Katonda obulamu bwatuwadde n'ekiseera kino ekirungi kyatuwadde okusobola okuyiga wamu naawe omulabi waffe wa ensula ey'enkya ekigambo kye. Nga tetunnatandika kyakuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero, nsaba onneegatteko tuweeyo okusaba. Katusabe. Katonda kitaffe omwagalwa ajjudde ekisa n'okusaasira kabaka wa bakabaka, tukugulumiza tukutendereza era Mukama tukuwa ekitiibwa kubanga osaanidde. Tukwebaza Mukama Katonda omukisa gw'otuwadde otuleseewo nga tukyali balamu. Katonda waffe, kaakano nga tugenda okuyiga ekigambo kyo, tukusaba obeere wamu naffe. Bikula ku magezi gaffe otuyigirize bye tugenda okusoma tubitegeere era Mukama birungame mu mutima gwaffe era Mukama tusobole okukula mu mwoyo n'okwongera okusemberera Katonda waffe twongere okufaanana Kristo. Tukwebaza Mukama olw'omukisa gw'otuwadde okuyiga ekigambo kyo. Beera naffe bwe tusabe nga tuyita mu Kristo Yesu omulokozi waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti n'abakyala w'obulimba. N'abakyala w'obulimba gwe tugenda okuba nga tulaba. Naye olunaku olwaleero nga tetunatandika kyakuyiga kyaffe kino, nsaba onneegatteko tusooke tutenderezeeyo n'oluyimba oluli mu kitabo kyaffe eky'ennyimba za Kristo. Bwe tumala tulyoke tutandike ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero. Jangu Yesu obe muze lungamya omwoyo gwange guyimbenge ebiro byonna okukutendereza jigiriza okusinza gagenga obulungi bwo essubi ly'amaka gaffe galinjijuza essanyu yibuse eddoboozi lyange nga nsaba okuyambako olw'okwagala kwo kungi olituusa mu ggulu. Yesu mudunuzi wange gwe omponya okufa n'oggyawo ebyonoono byange bwe wawangula okufa. Yesu wange okwagala kwo bulijjo kweyongere olw'ekisa kyo ekingi kanywererenga ku ggwe era nneego okukuvaako beere mu kwagala kwo mwoyo gwange nga gubeera wamu naawe mu ggulu. Awo twebaza Katonda olw'oluyimba olwo. Kakasa mukwano gwange lukoze bulungi era webale kutendereza Mukama Katonda waffe. Nga bwe ngambye nti ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti n'abakyala w'obulimba. Lwali tugenda kutunula tulabe n'abakyala w'obulimba.
era nga nyongera okujjukiza mukwano gwange nti programu eno ebeerayo buli lunaku sawa zino zennyini wetubeerayo gwe yakatwegattako nga tuyiga ekyokuyiga kyaffe kino ekyategekebwa ekkanisa yaffe eya SDA Church, Seventh Day Adventist Church. Kuviira ddala ku General Conference ffenna tubeera n'ekyokuyiga kino ekyakasisimuka oba morning devotion. Tukiyiga buli lunaku sawa zino zennyini era nga kyakuyiga kirungi olw'ensonga kituyambako okutandika olunaku nga tuli wamu ne Katonda waffe ne tugenda mu mirimu gyaffe egya bulijjo nga tukakasa nti tuli wamu ne Katonda waffe nga tujjuzibwa Omwoyo Omutukuvu. Okukakasa buli wozuukuka ng'oli wamu ne Katonda wo n'otandika olunaku ng'oli ne Katonda, olunaku luba lwa njawulo era lukutambulira bulungi. N'olw'ensonga eyo gwe yakatwegattako nyongera okutegeeza nti programu eno ebeerawo buli lunaku tubeera n'ekyokuyiga sawa zino zennyini. Nkusaba era naawe ogifuula empisa ye eya bulijjo okkereranga ku kigambo kya Katonda noyigenga wamu naffe osobole okutandika olunaku lwo ng'oli wamu ne Katonda. Weewaawo n'abakyala w'obulimba kyekyokuyiga ekyolwaleero agamba bw'atyo olunyiri lwaffe olw'okujjukira lugenda kuva mu Kubikkulirwa 2:2. Agamba naye nnina ensonga ku ggwe kubanga oleka omukazi oli Yezaberi eyayita bannabbi n'ayigiriza n'akyamya abaddu bange okwendanga n'okulyanga ebyaweebwa eri ebifaananyi. Agamba Yezaberi ow'ettutumu yakuzibwanga muwala wa Katonda asinga obukulu, naye si kabona owa Yakuwa. Kitaawe Esubaali yasinzanga Baali, katonda omukafiiri amanyiddwa nga mukama w'oku nsi. Esubaali yayigiriza muwala we Yezeberi okukolanga ekintu kye kimu bwe yafumbirwa kabaka Akabu. N'abakyala ono najja ne bakatonda be abawaka ewa kabaka. Ebigambo jabisanga mu Basekabaka ekisooka olunyiri 16 n'olunyiri olwasula 16 n'olunyiri lwa 31. Wanatandise ayogera ku mukyala gwe bayita Yezaberi. Asose n'atuwa ku Yezaberi kikyali. N'atugamba nti Yezaberi yali ssebo nga muwala wa Katonda. Muwala wa Katonda yali kitaawe. Naye nga si Katonda ono gwe tumanyi waffe ow'eggulu. Katonda eyatonda ensi n'eggulu. Naye wabula yali Katonda gwe bayita Katonda ow'oku nsi. Era nga Yezaberi ono yali kitaawe baali bamuyita Esubaali. Yasinzanga Baali. Yasinzanga Baali, Baali ye yali Katonda ow'oku nsi. Kitaawe ye yali bamuyita Esubaali. Kati Esubaali ono yazaala Yezaberi nga basinza Katonda amanyiddwa nga Baali, Katonda yali ow'oku nsi. Naye tulaba nti Yezaberi yagenda n'afumbirwa kabaka Akabu. Kabaka Akabu yali kabaka nga wa Abayisirayiri. Naye yagenda n'afuna omukyalo ono Yezaberi, omukyalo yali omunnaggwanga atali mu Isirayiri. Yezaberi bwe yamufuna olw'okuba yalinga akozibwa nga asinza Katonda Baali, Katonda yali ow'oku nsi. Mu kujja mu bufumbo kwegamba Yezaberi yajja ne bakatonda be, ate nga ffenna tukimanyidde ddala nti Abayisirayiri bali basinzaani Katonda ow'omu ggulu. Naye wano tulaba nti Yezaberi mu bufumbo obwa kabaka Akabu yajja ne bakatonda be. Nga tugende mu maaso agamba bw'ati. Agamba nti awe watandika Isirayiri okugwa okuviira ddala ku Katonda. Akabu yagoberera eddiini ya mukazi we. Yagenda n'aweereza Baali. Okusinziira ku byawandiikibwa, omufuzi omutuufu ow'ensi eno ye Setaani. Nekyavaamu mangu nnyo Isirayiri yenna n'agwera mu kusinza ebifaananyi. Omukyalo ono Yezaberi bwe yajja eri kabaka Isirayiri, bwe yajja eri kabaka Akabu
kabaka Akabu naye yagenda yeetaba wamu ne mukazi we ne batandika okusinza ebifaananyi. Omwagala ne mu byokuyiga byaffe ekyokuyiga ebyayita tubadde nga tujja tulaba era nga nzija nyweza ensonga eno. Buli omukristaayo bwe weetaba wamu n'omuntu nga si mukkiriza muffe mu mazima gaffe ge tukkiriza ag'ekikristaayo, tosuubira gwe kukyusa muntu oli adde ku ludda lwo. Kyeŋŋamba kye kitya, si bantu bano tulina bagobera bweru oba si kubeera nti tetuteekeddwa kubeera nabo, naye kyeŋŋamba kye kino, osobola okukolagana bulungi ne banneiba bo nga si bakristaayo, osobola okukolagana bulungi ne muntu munno ku mulimu ng'akolera kumpi w'oli oba ng'okola naye mu organisation yemu nga si mukristaayo. Kyeŋŋamba nti kyesitagamba kye kino nti toteekeddwa kukolagana nabo, naye mulimu enkolagana ey'obuntu ekyokulabirako nga okuwasa mu nkolagana eya bizinensi nti tugatte bizinensi. Ekyo nakyo ndowooza kijja kuba kyakuyiga kya lulala, naye omwoyo w'obunnabbi akyogerako nti omukristaayo tosobolera ddala kubeera nga tugatta obufumbo wamu ne bizinensi n'omuntu nga si mukristaayo. Naye kati soke tuyige ekyobufumbo kino eno. Omwagalwa njagala nkutegeeza nti neobeera muvubuka nga ogezaako okulabika nga oyagala okuyingirira mu bufumbo okuwasa oba okufumbirwa, tolowooza nga bulijjo nti olina enjawulo gy'oyinza otteekawo singa oddira omuntu ono abadde atali mukristaayo n'oyagala okuyingira naye mu nkolagana, n'oba nga oli sure nti gwe kennyini gwe agenda okusobola okukyusa omuntu ono afuuke omukristaayo. Ebiseera ebisinga gye kaggweramu ng'omukristaayo gwakyuse ng'ofuuse ng'oli abadde atali mukristaayo. Ebyokulabirako bingi nnyo mu Bayibuli bye tuyinza okuwa ekyokulabirako. Abamu ku bo nga Samusoni yakola kyekimu, kabaka gwe tumanyi Sulemaani kyekimu. Kati sawa zino tugira ku kabaka Akabu, naye yeetaba n'omukyala gwe bayita Yezaberi yali asinza ebifaananyi. Naye you can imagine omuntu nga kabaka amaanyi gaalina na byonna Katonda byabamukoledde, n'asobola okubeera nga awuddisibwa omukyalo ono, era ne kabaka ne bwatyo naye n'atandika okusinza ebifaananyi, n'ava ku Katonda waabwe ow'Abayisirayiri, Katonda ow'amazima, n'atandika okulabika nga naye akola ki? Asinza bifaananyi wamu n'omukyalo ono, kubanga bwe tulabe nti omukyalo ono yajja n'ebifaananyi mu bwakabaka bwe, bwe yali ajja mu bufumbo yajja n'ebifaananyi bino. Katugende mu maaso tuyige tulabe. Agamba nti abantu baali balonde ba Katonda, yali asuubizza abeere bbaabwe, naye ne batamulaga kwagala. Ebyawandiikibwa byogera ku ngeri gye baasinzangamu ebifaananyi ng'obwenzi obw'emyoyo. Okuyita mu Yezaberi, abantu baava ku Katonda ne bagoberera ekikaafiiri, naye kino tekyali kyakusaagamu busaazi. Isirayiri yali eddiini eno ey'obulimba ng'alya emmere. Ebyaweebwa eri ebifaananyi agambye nti Isirayiri yali eddiini eno ey'obulimba ng'alya emmere. Ebyaweebwa eri ebifaananyi n'erya empisa z'obukaafiiri n'ezifuula ezaayo. Kwegamba Isirayiri eggwanga lyonna. Omanyi ebiseera ebisinga waliwo enjogera Abaganda gye bagamba nti ekyennyanja kivunda mutwe. Kwegamba nti ekyokulabirako nti omutwe bwe guvunda ekyennyanja kyonna kikola kikivunda. Kati bwe kibeera nga omukulembeze gwe kennyini gwe afuuse obuzibu, gwe kennyini gwe atandise okusinza ebifaananyi nga bwe tulaba kabaka, kwegamba obuzibu bwali buviira ddala eri waggulu nga bulina kujja bulyoke bubune Isirayiri yenna. Kwegamba nti buli we tubeera nga gwe mukulembeze, kampa ekyokulabirako nga mu maka, taata bw'atandika okubeera nga ye yennyini yekkiriranya mu bintu ebimu
tata kasita abeera nga tayagala kubeera nga yeeyisa mu nkola ey'ekikristaayo, tata ye kennyini n'atandika okubeera nga takwata mpisa za bukristaayo, suubira n'abaana ab'omu maka omwo nabo okutandika okugoberera ekintu kyekimu. Oba singa obeera mu maka nga maama gwe mukulembeze, bw'obeera nga maama gwe kennyini oyina empisa etali ya kikristaayo gye weeyisaamu mu maaso g'abaana bo, n'abaana bo baba bagenda kukwata kkubo lye limu. Ekyokulabirako ekyo tukirabira wano mu baana ba Isirayiri. Kabaka waabwe Akabu bwe yeetaba n'omukyalo ono Yezabeeri, ne batandika okubeera nga omukyala Yezabeeri asika omusajja naye n'atandika okusinza ebifaananyi. Isirayiri yonna mu biseera ebyo yeetaba mu kusinza ebifaananyi, era nabo ne okufaananako Yezabeeri enjigiriza ekikafiiri gye yaleeta, ne batandika kwegamba basinze eddiini eno ng'abali emmere. Omanyi nga bw'onaabeera ng'otudde ku mmere ng'olya naye nga ekyo ky'okolanga emmere paka wogimalawo. N'Abayisirayiri bwe batyo bwe baali emmere eno, baalya obukafiiri buno eno ne buba bugaana bonna, nga kiviira ddala ku mukyala omukulembeze waabwe gwe yali yawasa Yezabeeri. Agamba bw'ati, obwenzi bwe bumu bwe bwatuuka awo mu kkanisa mu biro eby'ekizikiza. Agamba nti obwenzi bwe bumu bwe bwatuuka awo mu kkanisa mu biro eby'ekizikiza. Obukristaayo bwakabawala n'obukafiiri, obukristaayo bwakabawala n'obukafiiri, era mangu nnyo ebifaananyi bya Katonda ne bitandika okusinzibwanga batukuvu, ne bitandika okusinzibwa ng'abatukuvu abassibwamu ekitiibwa. Obulombolombo obutategeerekeka ne bufuuka bwa bulijjo, n'ekigambo kya Katonda ne kiwaanyisibwamu omuntu eyayogeranga ebigambo ebibi eri oyo ali waggulu ennyo, era alirowooza okuwaanyisa ebiseera n'amateeka. Danyeri 7:25, kwe kugamba ebiseera bya Katonda n'amateeka ge. Mujjukire mu kuyiga kwaffe okuyiga kwaffe okubadde nga kubeerawo mu byokuyiga bye tuyize emabega, tubadde tunulidde waliwo we twatunulira ku bukafiiri. Kaakati wano ekyokulabirako ekya kabaka Akabu okwetaba n'omukyala eyali omukafiiri, ekivaamu kibeera kintu kizibu nnyo. Ngera we nabagamba nti wandifundako oba n'omukafiiri nga tamanyiddeeko ddala mazima gonna, nga talina kyamanyi, oyo osobola okubeera naye akola bibye naawe okola bibye, ate bw'omubuulira amazima bw'agategeera aba agenda kukyuka bukyusi. Naye omuntu asinga okubeera omuzibu ye muntu ono eyekkiriranya, omuntu abeera ng'amanya amazima naye nga yekkiriranya amazima ago nga tayagala gagoberera nga bwe gali. Kwegamba ye muntu akimanyi nti muli mutima oba nga yeeyogerako ng'omukristaayo wano ku ngulu, nga yeefuula bwefuzi nti mukristaayo, naye ng'ate muli mu mutima gwe takyukanga, nga yekkiriranya amazima agamu ag'ekikristaayo. N'olw'ensonga eyo omwagalwa, njagala okutegeeza nti embeera y'emu ye yatuukawo eri abaana ba Isirayiri. Abaana ba Isirayiri bano baali bamanya amazima ga Katonda omutuufu, Katonda ow'omu ggulu. Naye tulaba nti abaana ba Isirayiri bano eno bwe baali bafunye enjigiriza ey'ekikafiiri okuyita mu Yezabeeri, ne kabaka n'afuuka omukafiiri naye n'atandika okusinza ebifaananyi, ne kibuna mu baana ba Isirayiri bonna wansi. Ekyavaamu mu bo kwegamba obukristaayo bwatandika okukabawala n'obukafiiri. Kye tuyita okukabawala wano kwe kubeera nga muli mu relationship n'omuntu omulala atali bbaabwe, kubanga Kristo ye yali okubeera bba omwami eri Abayisirayiri. Kwegamba ekkanisa eno eya Isirayiri, kubanga Isirayiri yali kkanisa, yali nsi naye nga kkanisa. It was a nation church. Ekkanisa eno ngera Bayibuli wetunnyonnyola nti omukyala ye kkanisa, omwami ye Kristo. Ekkanisa eno Isirayiri yali omukyala waani wa Kristo, era nga Kristo ye yali ateekeddwa okubeera nga ye mwami eri ekkanisa eno eya Isirayiri, the nation church.
kakati tulabanga sebo omukyalo ono atandise okulabika nga akabawala yenyigira oba mu bwenzi n'atateekeddwa kubeera mwami we ye Katonda oli ow'obulimba ye Sitaani ng'atandise okuyingiza enkola ey'ekikaafiiri mu ye ng'era olaba okiyinza okukuluma ggwe omwagalwa lese oli mwami oli mufumbo oba ne obeera ng'oli muvubuka ng'olina omuwala gw'oyogereza naye nga muli mu nteekateeka za kukola bufumbo. Omuwala oyo bw'atandika okwetaba mu nkolagana oba bw'atandika okwetaba mu relationship mu nkolagana ate n'omusajja omulala bw'atandika okwetaba mu nkolagana ey'omukwano n'omusajja omulala, ekyo tukiyita bwenzi oba bukaba, kubanga aba avudde ku ggwe omwami we omutuufu. Isirayiri wano kye kyagituukako, era empulira yemu nga olaba we kiruma omusajja yenna nga omukyala we atandise okwetaba mu nkola ey'obwenzi oba mu nkolagana n'omusajja omulala, ne Kristo bw'atyo bwe kimuluma. Naye wano tulabye nga Abakristaayo baneeno baatandika okukabawala n'obukaafiiri ne batandika nabo sebo okusinza ebifaananyi, ne batandika okulabika nga bava ku Katonda waabwe. Era wano atugambye nti ebigambo ebibi kwegamba ekyavaamu ekyo kwe kulabika nga watondebwawo nga bwe nkugambye nti ekisinga okubeera eky'obulabe ye muntu nga abadde ayinako amazima g'ategeera naye neyikiriranya mu mazima ago, kati n'atandika okutobeka wamu enjigiriza y'ekikaafiiri oba enjigiriza etali ya Kikristaayo mu y'Ekikristaayo. Ekyavaamu kyali kizibu nnyo, bwe tulabira nga muvuddemu obukulembeze obwali obuzibu ennyo ng'ate bo tebwagalira ddala Bukristaayo kyokka ate nga bwefuula nti bukulembeze bwa Kikristaayo. Era mu bo ne mutandika okuvaamu enjigiriza eyaleetera okulabika nga baagala okukyusa amateeka ga Katonda, ne baagala n'okukyusa ebiseera. Okukyusa ebiseera kwegamba ne baagala okukyusa amateeka ga Katonda nga baagala kubeera nga bagakyusaamu okugeza. Ffenna tukimanyi nti eriyo obukulembeze obwagala obukyusa amateeka ga Katonda nga buyigiriza abantu abalala enjigiriza ey'abantu nga baagala ogifuula nti ge mateeka ga Katonda, nga bujjawo amateeka ga Katonda okugeza ng'etteeka lya Sabbiiti, nti mu biseera bino bye tulimu tekikyetaagisa kukuuma Sabbiiti, naye bwe twabirabye mu njigiriza mu by'okuyiga ebiyise nti amateeka ga Katonda tegavangawo wabula tukwata makwate. Naye buno obukulembeze obw'enjawulo buno obuzze buvaamu mu baana ba Katonda singa otandika okugatta obukaafiiri wamu n'Obukristaayo, otandika okufuna ekintu ekizibu ennyo, n'amateeka ga Katonda ne baagala okugakyusa. Etteeka lya Sabbiiti baagala dimenyawo nti si tteeka lya Katonda, nti tekikyetaagisa kukuuma Sabbiiti, n'okwagala okukyusa ebiseera byemu ku bivaamu. Era ne tulabanga nsebo waliwo ne batandika n'okwefuula. Oli natandika okwefuula nti ssebo naye Katonda mukise wa Katonda wano ku nsi, era ayina n'obuyinza obusobola okusonyiwa ebibi singa oba oyonoonye, era ayina n'obuyinza kwegamba yakiikirira Katonda wano ku nsi. Ebyo byonna bibala ebiva mu kubeera nga ekkanisa oba Obukristaayo bwagala okwetaba wamu n'obukaafiiri. Katugende mu maaso nga tumaliriza. Agamba bw'ati nti ono teyali mulabe wa bulijjo. Obukaafiiri bwesoloosa ne buyingira wakati mu bukuusa nga obulungi bwa Yezeberi bwe bwalimba Akabu bwali bulabika bulungi. Bweyitanga ng'obw'eddiini nga Yezeberi bwe yeeyita nnabbi omukazi omulungi, naye munda yali musege ogwambadde eddiba ly'endiga. Bwe bwamala okulimba Abakristaayo ne buwangula, olwo ne bulaga langi zaabwo entuufu, nga Yezeberi bwe yatta bannabbi ba Mukama, n'obwapaapa bwe bwakola okutta obukadde n'obukadde bw'abatukuvu, ne bulwana nabo ne businga. Daniel 7:21 bw'osoma ekyokuyiga ekyo. Obwapaapa era nga bwe mbadde njogerako, obwapaapa okubeerawo kwabo
bayagala okuddira obukafiiri ne babuyingiza wamu mu bukristaayo. Era mu byo nga bwe twogedde ne tulaba nti bayagala n'okukyusa amateeka ga Katonda. Amateeka ga Katonda nga bajjamu amateeka naddala okusingira ddala erya Ssabbiiti, kuba tekuviira ddala mu butonzi. Etteeka lino erya Ssabbiiti lye lijjukiza omuntu nti waliyo ani Katonda era ye yatonda ensi yonna. Kwegamba etteeka lino erya Ssabbiiti liringa bw'onaalaba omuntu wanaasiga ekisiige kye n'amala wansi n'aseekako siginica nga kiraga nti emirimu egyo gyonna gy'olabye egy'ekisiige nze ngisayininze ne nseekako wansi erinnya nti Migadde Isaac neteekako siginica yange okulaga ani nnyini mirimu egyo gyonna. Ne Ssabbiiti bwetyo bw'eri Katonda. After okutonda ng'amaze okutonda byonna nateekako siginica ye nga ye Ssabbiiti okutulaga okutujjukizanga bulijjo ani mutonzi waffe eyatonda bino byonna bye tulabako ebirungi. Naye ssebo bwa paapa bwakolanga Yezabeeri. N'olwekyo omwagalwa njagala okutegeeza nti mu mbeera y'emu nga bwe tubadde tulabye nti obwa paapa y'embeera y'emu mwe bagira kwegamba buli wootobeka obukristaayo n'omala n'obugattamu obukafiiri kye kintu ky'ofuna. Era ne baagala okugyawo amateeka ga Katonda nga bagasubstitutinga n'amateeka g'abantu. Ne baagala okubeera nga Ssabbiiti baagala ogisambirira bagijjemu, kubanga bagambye nti Ssabbiiti yeeraga yeeyoleka Katonda waffe nti ye mutonzi waffe, era etujjukiza nnyo Ssabbiiti kwegamba etujjukiza nnyo Katonda nti ye mutonzi waffe. Era ekyo kireetera omuntu buli wajjukira nti alina omutonzi we nga ye Katonda eyatonda eggulu n'ensi, kiba kwegamba kimukulemberamu okumuzzaayo eri Katonda omutuufu gwasobodde okubeera ng'akola ki ng'asenza. N'olwekyo ekyokuyiga kyaffe kino nga bwe kibadde ekigamba nti n'abakyala ow'obulimba. N'abakyala kuviira ddala mu Bayibuli abayizi b'obunabbi tukimanyi nti kitegeeza kwegamba omukyala ayimirirawo ku lw'ekkanisa. Era omukyala ono gwe tuyizeeko gwe bayita Yezabeeri, omukyala ono akiikirira ekkanisa etatya Katonda, ekkanisa eyeetaba mu bwenzi kwegamba ng'erina relationship n'omusajja omulala, ekkanisa erekawo omwagala waayo Kristo ne yeetaba mu kwagala n'omusajja omulala gw'oyinza okuyita Sitaani. Era ng'ekkanisa eyo Yezabeeri ye kkanisa gye tulabako ebiseera bino yeyagala okukyusa amateeka n'enkolagana ze batambuliramu mu relationship yaabwe oba mu nkolagana ye n'omwami we Kristo, kwegamba ge mateeka ekkanisa ey'amazima kwetekedde okuba ng'etambulira. Ate ekkanisa eri ye kkanisa ekkanisa gy'oyinza okuyita Yezabeeri ye kkanisa eva ku biragiro ebya omwami waayo neyagala ate y'okutambula yo nga bwe yagala, kwegamba kwe kumenya amateeka ga Katonda neyagala okutambulira mu mateeka agoli omwami omulala. Tusabe nnyo Katonda atusaasire tuleme kwekkiriranya, tusobole okubeera nga tukwata amateeka ge, tunywerere ku biragiro bye, bwetyo bwe tujja okusobola okumalako obulamu buno nga tuli bulungi wamu ne Katonda waffe. Katusabe nga tufundikira ekyokuyiga eky'olwaleero. Oli mutukuvu Katonda kitaffe ajjudde ekisa n'okusaasira kabaka wa bakabaka. Tukwebaza Mukama Katonda omukisa gw'otuwadde enkya eno ey'olwaleero okuyiga ku kigambo kyo. Tukusaba Mukama otusaasire tusobole Mukama nga bulijjo okujjukira ebiragiro byo n'amateeka ago Mukama tugakwatenga, era Mukama tutambulirenga wamu mu go. N'olunaku luno Mukama nga lutandise tukusaba obeere wamu naffe tukulemberemu mu byonna emirimu gyaffe yonna gye tugenda okutambulira n'emirimu gyonna gye tugenda okukola girabe omukisa. Kisa kyo kibeere wamu naffe bwetyo bwe tusabe n'okwegayira nga tuyita mu Kristo Yesu omulokozi waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.